Webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Anyongera okwebaza abatambula naffe mu mbeera zonna naddala mu abasubscribinga ku channel eno. Gwe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno, kwata kade ka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna kakuyambako okujjukiza singa tuba tutaddeyo. Kakati waliwo wano bannayuganda abalabiddwako mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya nga beekalakaasa nga beesuulamu kambayaya nga bagamba ensonga zabadde nnyingi nnyo ze beekalakaasirizaako, naye ensonga yadde esinga obukulu ey'obuli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Era bano baalabiseeko nga bagamba nti abamu ku bakulu mu gavumenti eno balina okuba nga balekulira. Ekyewuunyisa ng'oggyeko sipiika baataddemu n'owekitiibwa Mathias Mpuuga. Era ebipande mwabirabye, ngenda kukulaga ka kiripu wano gwatambula naffe ku Red Zone TV ogenda kuba obimanya. Ngenda kukulaga wano olutambi olabe bannayuganda yonna gye basinzidde okubeera nga ate batabuka bagamba bakulu mu gavumenti eno abamu balekulire. Ate ne baddira Mathias Mpuuga naye ne bamugatta ku lisiti eno. Kwabaddeko owekitiibwa Speaker Right Honorable Anita Amongo nga y'omu ku be bagamba nti asaanye alekulire olw'ensonga nti ali omu ku abo abazze balabikira mu scandals ez'obuli bw'enguzi, okubba amabaati n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Era ekipande kye obwedda kiwanikiddwa nga kinene nnyo era nga kiriko amabaati. Speaker of the Parliament of the Republic of Uganda yeetaaga alekulire mu bwangu ddala, kubanga y'omu ku bantu amannya gaabwe agaalabikirako wali mu kubeera nga ate gabba oba gaabulankanya amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda mu bitundu by'e Kalamojja okubeera nga bayambako abantu ba sayidize eyo. Mu bipande bino era byebawanise kwabaddeko Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga Uganda nti naye yeetaaga mu bwangu ddala n'abanga naye alekulira olw'ensonga nti eggwanga limulemye alikwasaganyiza mu nsonga etali nnungi. Era ne bateekako ebipande ebyabadde biraga nga bagamba nti Museveni is ADF, Museveni is M23. Bano bannayuganda abali mu diaspora. Okwekalakasa kuno anategeddeko nti kwabadde mawanga ag'enjawulo, waddeko eggwanga lya United States of America, kwabaddeko amawanga ga Bulaaya ag'enjawulo, ate nga waliwo okwekalakasa era okulala okugenda okubanga kuddako ngenda kubanga mbikuwa. Mu bantu abalala be bayogeddeko mwabaddemu Robina Nabbanja. Nga bulaba ekipande ekyo mu nsonda wali oluvannyuma lwa Robina Nabbanja okubanga era naye erinnya lye lyalabikirako mu abo abantu ababba amabaati oba ababulankanya amabaati n'obuyambi obulala byali bigenda e Kalamojja. Ate era Joyce omukyalo ono y'omu amanyiddwa nga Robina Nabbanja yawulikikako mu katambi ng'ategeeza ensi nga bwe kiri nti John Bosco Kibalama baamuwamba era bamuyina, emini baamukwata era bamuyina, badde bamubanja bagamba Nabbanja tuwe Kibalama nga bwe watugamba nti mumuyina. N'ensonga endala ez'abeekalakaasiza mwabaddemu ensonga y'abasibe ba Olivia Lutaya, Bamachete Yasiini n'abantu abalala amannya ge mubadde nga mumanye ebbanga lyonna. Ensonga eyasinze okukwata abantu bano mu babiri eyo yasinze obukulu yabadde ya Mathias Mpuuga. Era nga bagamba nti omusajja ono ng'oggyeko ssente zino ezaleese obuzi bwe miliyoni 5 mbw abadde ayina obuli bw'enguzi obulala bw'ayinza okuba nga abadde abwenyigiramu. Era abadde nga bataddewo embeera ey'okwekalakaasa Mpuuga must step down. Ndowooza ne ku kifo ekyobwa memba wa parliament okubeera nga akiikirira abantu ba Nyendo Mukungwe mu parliament eno y'okumi. Kakati ebyo byennyini anjagala mbikuwe mu katambi wano nga bwe byabadde obirabe, naye nga sinaba kubanga mbikuwa akkiriza nkutegeeze nti n'olunaku olw'enkya mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London n'ebibuga ebirala okwetolola eggwanga eryo erya UK United Kingdom, amawulire agatuuka wano gatulaga nti waliwo okwekalakasa okugenda okubeera nga kubeerawo si lunaku lwankya. Okwekalakasa kuno ogenda kubeerawo lunaku lujja kuba Lwakutaano, ennaku z'omwezi zijja kuba 12 mwezi gwa kuna omwaka guno gwennyini 2023. Era mbu kujja kubeerawo wakati w'essaawa 4 ez'okumakya n'essaawa 12 ez'olweggulo, kitegeeza emisana gwonna. Era abategese kino be ba People Power National Unity Platform UK gye batumye demonstration. The EU United European Union and Ambassador Jan Sadek should stop propping up and financing the brutal dictator Yoweri Museveni of Uganda. Bino bigambo byabano aba People Power National Unity Platform abasangibwa mu ggwanga erya United Kingdom. Okwekalakasa kuno kugenda kubeerawo Lwakutaano ngenda kuzomwezi 12 mwezi gwa kuna omwaka 2024 wakati w'essaawa 4 n'essaawa 6
era okwekalakasa kuno bagamba nti n'erinnya lya Mathias Mpuuga terigenda kubeera nga libula mu ntalo zino, terigenda kubeera nga libula mu bintu bino. Emirundi mingi nnyo gye tuvuddeyo nga tulaba abantu abeekalakaasa bannayuganda nga beekalakaasa mu bibuga eby'enjawulo, nga beekalakaasa ensonga ez'enjawulo. Naye ku luno ensonga gye basinze okuteeka ku mwanjo nsonga ya buli bwa Nguzi, era ky'ovola nga n'omukulu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga teyabuzeeko ku nsonga eno. Bano nno bagamba mbu bagenda kubeera ku kye bayita 32 Smith Square mu kibuga London SW19 3 EU bwe batyo bwe bagambye, era nga abategese demonstration eno beba People Power National Unity Platform United Kingdom be bagenda okuba nga ate batwala mu maaso okwekalakaasa okwo. Wabula nga sinaba okuba nga ngenda wala oba nga sinaba okuba nga neeyongerayo, njagala nkuwe akatambi kano akayinza okuba nga kakulagako at least ku ekyo ekitonotono ekyabaddewo naawe kyoyinza okuba nga olaba, era ekipande kya Mathias Mpuuga ogenda kiraba mu bunene bwakyo bwe bakitaddewo awo nga balaga akoledde ebibiina omuli DP, omuli NRM, omuli FDC, omuli ne National Unity Platform, era nga bamu bali mu kwebuuza abadde nga akolayo ki mu bibiina ebyo byonna. Naye sijja boogerera kankuwa akatambi kano eddoboozi liyinza okuba liri wansi naye nja kukusaba ojja kwongezaako awo osobole okuba nga owuliriza ebintu bino bulungi nnyo, ate tubeere nga tweyongera. Oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole nga bw'owuliriza, bw'osubscribinga okwate n'ekkade ka notification, tutambule bwe batyo bwe babadde nga beekalakaasa mu mawanga ag'enjawulo. Omutegeevu nga tulowooza nti oza kutegeeza Abannayuganda nti ensobi yakolebwa, naye mbadde mbasaba bannange tulina omulama gw'okukyusa eggwanga eno Amerika gye tumaze emyaka 30 mumwewunde bwe lwakimuireko ekirowoozo ekyagala okuteeka mu nsi efaanana bweti bwe muba ng'ensi musazeewo etunule bweti naye bwe obujjamu abadde obusuudi bwammwe ne mutulaga eddala lya eggwanga literera ddala mulyembe ne kyemulya basajja mwe bandiswadde abaana bamugedde ate si be bandivuddeyo okubajjako enku kyemutukoze mu butuufu mutuweebudde nnyo tewakyali kyemutugasa muganye okulispektinga emyaka gyammwe. Mengo kwekyentukoze osazeewo ddala weegambe ne kikweka mututulugunyise ddala nga bwe mwagala. Mengo ekifaananyi kyemututisse musazeewo mwekakire ddala ne kikweka mututulugunye. Mengo musazeewo mututulugunye ne kikweka bamusebekirezaawo naye ate Mengo nabwe bandiswadde Kale bimpereza. Kale